mu kitundu ekyokubiri maze okulaba conscious hijack tukomekereza tugambe nti wansi wa conscious hijack tulina kye tuyita DEA trap. DEA abasinga kye mmanyi nga DNA balina Drug Enforcement Agency ekyo nja kinnyonnyola. DEA yo yanjawulo igwayo nti deoxyethalic acid nakozesa DNA paka nga maze okunnyonnyola DEA kyeki. Enkya tugenda kuba tunnyonnyola DEA kozese bulungi ng'okitegeera wano ngenda kuba njogera DNA gwe kyotegeera kati tulina kye tuyita DNA trap. DNA trap kwe kukwata ekintu kyonna ekikwekuusizaako tugambe ng'enjala amalusu enviiri ekintu kyonna nga kirina DNA eyo oba musaayi eno oba gikwata bagenda kukola kye tuyita clone ekyo mwena mukimanyi kyo bagenda kukolamu omuntu nga gwe oligino wooli naye nga ne clone yo weeri enjagala kino tukitegeere nti clone sobola ogikola nga yeeyisa bulala wankubadde ebeera ekufaanana ambe bankozeemu clone ng'enfaanana naye nga yeeyisa nga jeri nga bakutte consciousness yange ne bagiteeka mu clone eyo olwo netandika okweyisa nga nze mu kusooka abeera nga muntu mulala essa abeera akufaanana nga olaba abalongo nti mufaanagana naye temweyisa kyekimu nga bakutte consciousness yo ne bagiteekamu eyo clone obeera yeeyisa nga ggwe kubanga mubeera muntu omu maze n'ofuna consciousness yo kyawe gwoba ofuuse kiroboti ekyoba bawulira bakuloni nze origino bamugjawo balyoka baleeta clone bamaze okukyusa conscious origino babeera bagenda mutereka buteresi niye begenda kweyisa nga wabadde yeeyisa mubuuzo obeerawo ejja kugamba manyi buli kimu oli kyabadde amanyi nga consciousness ye bagitadde muki mu clone te clone eri programmed kimu abanyuma ne AI esobola okunyiiga nefuuka emotional programmed conscious yo babeera basobola ogicontrollinga kale ebyo byonna biwanvu nja binnyonnyola batya kusangulamu batya be baagala byonna tugenda biraba. DNA trap basobola okukozesa drone yo okucunya gamba oli Kampala ne clone ye eri mu America basobola ogikozesa okucunya gwali e Kampala batya mwena mulaba firimu ezo oli n'akola kaddole ataddeko luviiri nga wakafumita empiso oli gyali emufumita mbasaba abaganda basobola okusaba jangu n'olwala jangu n'enviiri ta DNA ey'omuntu oyo bwe babeera nga bagina basobola okukozesa kye baagala lwaki mu firimu bakulaga oli wasuna kaddole n'oli ali eri bimuluma bw'akafumita bimuluma bw'akatta asobola okufa nga kaddole kano kalimu DNA ey'oli oli either oluviiri oba enjala oba amalusu ekintu kyonna kati bano basobola okukolamu clone gwali e Kampala kucunya nga bo bali mu America ensonga nti wano babeera bakulina mu kopi beera mu full kopi kikozesa nnyo ku baserebo ab'enjawulo omuntu atandise ofuna depression afuna anxiety sokola ebintu byabadde takola banja abesse nno ssebo oli naawulira ng'ayagala kwetta nga tamanyi kirowoozo ekyo kye kiva olw'ensonga bamuyina eri mu kopi bamukolako emikolo egy'enjawulo n'okuloga nga mwotadde ankuwa ekyokulabirako ekyangu abalongo nti babeera bafaanagana naye babeera tebafaanaganya DNA mu abeera alina yanjawulo mu mbeera ezimu osobola okukuba omulongo omu otakubye naye n'ayisibwa bubi kijjukire tebalina DNA y'emu mulongo omu n'alwala n'omulala n'anafuwa ekimunafuya nti ono mulwadde nga ali mu kiyongobero ogezaako funa kyenkugamba tibabeera nga basobola okutuuka mu mbeera eyo nga ne DNA zaabwe tezifaanagana kati kuba mu akafaananyi DNA zifaanagana kubanga bali babeera balina kopi yo same DNA kasiza ddala babeera basobola okucunya 100% basooka kucunya ne bamala ne bakulipulesinga ekyo kye bakola Kanye West ezo depression ze baamukubanga n'okumuteekangako omusawo de baamukolamu dde ekicupuli gyekiri lwamufunza ekicupuli kye ne kivaayo kati ye original ne bamuggalira temusobola kubeera nga mutambula babiri omu baba balina omugyamu conscious basobola kuleeta kicupuli ate nga tekimanyi nnyimba za Kanye kakati oli baba balina omugyamu conscious ono najja nga amanyi full album na buli kimu naye kati ono abeera controlled yakikunyonyola batya ekyo bakita DNA trap nagambye kye tuyita DEA ngenda kikunyonyola kiramba nga yo subject nene nnyo kamala kakati tulina DEA ne tubeera ne so trap ne so escape tebe bisatu bye tuddako. Positive energy always creates elevation. Peace and love to the gods and goddesses. Ashe yalingira abantu abatanafuna account eno babe nga bagifuna abasinga kati bamanyi wa gye tuli yomu mulabya anoonya kyabo bomanyiko bo bosindikira kubanga gye tuyina yokka eno temwabambuuza tulina mmeka eno yokka otherwise twagamu video nadako bye.